lunaku lwajjo ndowooza kwe tuba tutandikira yasobodde okwaniriza ttiimu yabadde mu tuwa kye tuyita kugambo gite ate nga babadde mu mugandaalo ne bagamba banafune mu tuwa bagende ku nnyanja balagewa ne balya ku nkoko ne balya ku byennyanja ne bakoma obulungi so olunaku lwajjo babandiza bulungi kati neetaaga producer mpaka alo kalungi eyo agimpe akalo kalungi yageze maaso okwantira nga ttiimu etuuka bwe yatuuse embitiibwa bakola convoy zadde mpitirivu nnyo ttiimu nga bajaniriza esobola okwatira nga etuuka ku kisaawe so kati olaba bodaboda zonna zawedde enkuba badde etonyera ddala naye nga basobodde okutambula bulungi okwatira nga ttiimu ebagiwerekera okugijja kuba bwe bwavuddemu nate nga embalala bwe batuuse walimu mu katongole ne bakola convoy ne baniriza ttiimu eyo ng'etuuka erimu abasambi abapya already binatira nga batuuse ku basambi binatira nga bapya abo era nga tuweerabira nti olunaku olwa Sunday tujja kuba ne unveiling tujja unveilinga ku basambi abapya okubuulira ono abadde asambira mu club gundi ono yaani ono gundi yaani ono yaani mmotoka zabadde mpitirivu nnyo ezabadde binate nga weziri abadde binate nga bali ku biroole abala bali ku breakdown abala nga bali ku bigere ate wakuba enduulu nga bandiza binate nga ttiimu yaabwe ttiimu ya Kalo Kalungi ng'etuuse binate nga muyibanda jjukira nti bigabo byali byagambibwa ttiimu eno yatundibwa ttiimu yagenda ntungamo so abaguzi badde nga balina essuubi eryo nga baagala kulaba ttiimu ekyaliwo bateriiwo ne bageza okulaba nga ttiimu etuuse nga basambi weebali ate n'abapya nga bazze so kyabadde kirungi nnyo olunaku lwajjo basiba ne banjabo nga ttiimu eyo abonate nga bajaniriza Dr. Wiruho yoyo omuvubuka yakunga abawagizi yomukunzi w'abawagizi yadde bonate nga bakungira ddala nga batuuse awo vibe yadde bonate nga amaanyi nnyo ne lwakuba nti enkuba tetwafunye ebifaananyi birungi okuwa ebifaananyi ebirungi ddala enkuba yadde etonyera ddala naye nga omukolo gwadde mulungi nnyo ogwokwantira nga ttiimu ebajaniriza naye kati suubira kino kyabadde bwe kiti kati ku Sunday ki ekimu natira nga ekinaabeera wali ku St. George's Arena kijakatira nga kiyitirivu nja kwebaza abakulu munate muli Uncle Papa webale nnyo omukulu natira nga Balinda Julius Franka Kalemeera ndakwebaza mama team birungi captain yamanyi yaniroozo omulaba awo nja kwebaza omukulu natira nga yitibwa Muhumuza Chairman oyo Kasaga Moses era basambi natenga bakadde abasinga natenga basambi bapya ninga bakadde bawadde natenga batonotono abagoni mukulaba waabo nja kwebaza Semanda Jamali nja kwebaza omukulu yitibwa Dr. Wiruho webale nnyo balire ddala nja kwebaza Obeth yatuwadde natenga ekifuwe kwatira tundewo team abana babadde natenga team yabadde abantu bangi katuulirize speech z'abakulu bano za kurikasha munana so ejo kubanza ni bazano on behalf of the team boku batereza kabatera kasiruka ku stage nitwe kuja tuachaba intende tokaida bashamba mtu astegerize kuruka Kampala kandi twatakwasa kwasigo mu muhanda babatereza kabuta road bakaiba atushya kubaza watu waje musaka bashamba so echo nza kubasha bamutsasire babasasira basimba bahadisi betu from last season mukatwata umununga aukamukambule omushambo wa kashatu basa kweka timu ejo mu league so lahati nimezira kubeta no kubashaba njangu season ensya faces ensya challenges ensya mukatujana solution sense musasire kubabiha tubashika hataro bravo katika chatere tulabona ni mjirangu nakaba kwa wahabisiriza abahagizi bitu akaruka rungi omuzura nikimanya butosha tawusitani ezura etevisha somera chakwento mutwango ezura yaba tereke namukishanya burane karuka rungi yo munako eje kubebaza mnonga okukumisiza muze kubasaba ekisonga ky'omufeero kikwenda ngumba sabe ninyenda mushabire shara mushabire president wa Karo Kalungi na management oshuwa bakumeho abo kuba babashiza mukurebe bareba bitsi mukubamanya mwaza kumanya hibarikire mpaka
okumanya enanda zebakusamba nga lyali nanye tujire chamani beni mamisinga mnoga yona baka box kamizi nimbahiga omupiira gwokubanza okuturaze kusamba nimbahiga abasambi bitu abokuba bamwe tibakatumanyire nituza kubeyanzurira konka nimmanya ngu twandi tuza kusamba omupiira ogwokubanza ogwo gwa big league ogwo gwa Sunday n'ogwa friendly nimbahiga niwe niza kubahereza embuzi kabazani b'omupiira ninza kubawereka minga mulondo olunaku olumurabya embuzi n'abayembuzi tweyanzirege mwebale nnyo okukuuma ekitiibwa kyakaalo babaddemu nate nga bawagizi bandiza ttiimu yaabwe mukulu zubuuza ku balabi baffe aba Sky TV tutandikirawo mukulu kokitabule Luganda tujja kwogera Luganda buuza ku bantu babuuzeeko baliko otondisa emize kumpi wano ya babuuzeeko Luzungu is okay. Okay, all viewers and listeners of Sky FM, Sky TV, Sky TV, sorry, I've greeted you all, those who are listening right now and saying, okay, thank you. So, Senior, you're most welcome. What again? Webale, take this was our program. N'abatukulize mwena, n'abalamusya, nimendeza program. Amina. So basibo ne banyabo tugenda tandikira tuogere ensonga zibadde nyingi nnyo so nga bulabye wali tumaze okatera nga twandiza kalo kalongi olowooza bino si byetaagisa kubanga buli tiimu bajanirize bwe bamuna atera nga avuka bavudde match bano wadde mu tour ya training nga bali mu pre-season tour baze basamine ne bakomye no nga bawagizi tiimu bajaniriza bulungi wenga kochi okiraba otya nga bakwaniriza bwotyo ngozze nga tiimu oranga bawagizi bateka omutima we bati semeza kumpi microphone kunze nga kochi soka eleta discipline yokusamba ne moral ku tiimu buli muntu agenda kuzuukuka gyabadde mu bwongo ebadde kintu kirungi nnyo. Okay. Yes. Basibo ne banyabo ndowooza kyekyo wali tunayo emipiira egyakatera nga gisambibwa olunaku munatera nga olwenca mu mpaka munatera nga eza Star Times Uganda Premier League tulinayo omupiira Mbalala ajakasamba omupiira olunaku olwenca basamba neeke sookera nadda neeke emaze okuba nti ye tiimu yamaze okuba nti nga esayininga coach n'asayininga n'abasambi be mwabo mu tiimu Mbalala bajjayo omusamba muyita Ibrahim Tem ne bamutwala ati mu neeke Saino Balangwe Studio ali mu tiimu ya Mbalala so olabira ddala nti omupiira ogw'olunaku olwenca gujjako gw'amaanyi simanyi senior sports officer kyogera ku mupiira gw'enkya wali kugenda kubeera akaceeka bw'asaa zigenda kubeera 10 ejja kubeera ejja kubeera first match ya Mbalala City mu 2-23-24 nga bakomyewo bavudde mu big league bakomyewo mu mpaka eza Star Times Uganda Premier League ekyokubiri nokuba nti tiimu yamala mpaka za big league nga tekubiddwadde mupiira nagumu okukisawo kyeka ku luno bakomyewo so nkubiramu ekifaananyi olaba omupiira gw'enkya gye gugenda okubeera n'ekirala kusinziira ku Mbalala gyetaluzingira mupiira wali kati ekiddaku awo nja kuba nkikubuuza mu maaso awo webali omutestes wa program omupiira gwanyicyakare gwa nek na Mbalala City nomukimanya gye mukakireeba ngu last season the two teams zona zikaba ziri omu big league kandi zona za qualifying nomanya gye omupiira ogwaza nirwo gwabire nigudetermininga neeko obu yashemba kwijaha tebo oku yabeyemereire mukareeba output Mbalala City yabaase kuteekaho ekaguma ekabasa kuruga omu big league ekaza omu Premier League baizewo mbadde kapya bonna bali mu big league. Yes. So yeah, ate bakola draw mpira gwali muzibu nnyo ninyesiga ngu nek egarukire
kandi enda kwereka ngu nebasa kuhangurira akaceeka konka aha nk'akaceeka nk'omukugimanya we don't expect NEC to take a win. Win eza kuba yambara site omupiira nguza kuba omupiira gw'amaani munonga buri omu gwaine kureba abahagizi mwije muhagire tiimu yitu eyambara site tukwasa kufuna win eyokubanza omu Premier League omu egi season. So omukulu senior sports officer nakanzijukizizaamu akabadde munatenga kanirabiddemu baali bonna baali mu mpaka munatenga Big League ne basobola okusamba omupiira bonna gundi n'akulembera kitala mbala nemalira mu kyakubiri neki n'amalira mu kyakusatu ate nga bonna homwanda we bakola draw. So kati bw'ojja katera ng'otunuulira coach zonna bakochi bonna baavaawo bali balina mukulu munati bamuyita coach skills yavaawo ku neeke wano ogundi mukulu Saidi naye n'avaawo bali ne bafuna Saidi Balamu yali mu Mbalala City wano ne bafuna Waswa Bosa nga bamujja ku Gotv. So kati naleta ze coach nkubiramu ku batendesi ababiri ekisookera ddala nti Saidi Balangu simu wangu zitawangula ko kikopo kya ligi wano nenga musajja mukulu yawangulako nga ine express Waswa Bosa ekiteko ky'amaanyi kyokubiri yakwata Toro ne Maria mu kifo kyokuna yateeka performance yali mpitirivu mukulu n'atiranga Waswa Bosa ageze ku Gotv nga banyukama gundi ewedde ne mamanya mu kifo natenga ekirungi bamutochi ku batendesi ababiri Saidi Balangu abadde ku ya Black Power finally team bamuleta luvanyuma timu ne bagigoba yali ku Mbalala City half season nakomerera nga inobone wali 15 ne bamujjawo ne baleeta nasigalawo musajja mukulu n'akwata Musaidi Kisebiji n'amaliriza era nga timu bagisazeeko timu ati bwe yadde eri n'esimu ne bagisalako ya Black Power pozi evaluwa obalira lira siyo wamwe Arua mwina timu ki Arua mwina timu ki evaayo twina Arua Hill yoka yeyo onduparaka yedayo mugundi mu Big League leera still baya manti ya leader Arua ayibaya Arua tandikira kuma muntu okikuba kubatenesa abali kati nganze na Mbalala City botuuka ku tiimu yakayingira ate atandikira waka aina advantage nyingi you see okay olaba just Mbalala City ina advantage mu bawagizi mu kusamba ni coach wayo nga Bosa is a determinant coach agala wini tagala bintu bya kusaga business kati technically Mbalala City ina upper hand okuwangula mugolo kusuka ne 2 okay Mbalangu ajja kusamba naye nsamba ya Mbalangu tebamwadde time nkimanyi yayingira makati nga yayingira Mbalala makati neno gundi NEC yajingira makati ate NEC eri adva Big League igeze mu super baji mukwasa andi kumuleta titegeza kuyingira makati timu bwevenu olaba gundi Bosa ezo timu bwevenu wansi okuyingira wali Bosa ina not sezo technique sezo kati Mbalangu abada abuka nabuka eno nabuka Somalia naku ntono nabuka ate ko yino bamuwadde ate uyo bamuwadde ki NEC yekizibu kyagenda kufuna ajja kutereza mpira ngo yokutano obo yomukaga naye coach mulungi Balangu so subira kati tugenze wali eri okutunulira omupiira mu kisaawe onaku olwenkya tulabe ekiraba kivuddeyo so kira ddala kati nze ndabawo emiranye senior officer ndabawo Ibrahim Tembo okuva mu Mbalala n'agenda eno ate ne coach naye yavaayo mu Mbalala bujja okutunulira tulaba amawulira amalungi nti Mbalala City esobodde okusayininga abasambi 9 abalungi bensuubira tebajja nti bayamba ttiimu eyo waba wamu natera ng'osayinize ku basambi natera ng'omwenda kiba kitaka ekabonero akalaga nti weetaaga kuvuganya yasayiniza ovuka akanduwanawo Joseph ne baddamu nebamufuula kapiteni kuba kapiteni yaliwo Jude Semugabi agenda mu kitala so nebamufuula fuulu kapiteni nvuka Innocent Wafula yaliwo ku tiimu eno n'agenda mu KCC nava n'agenda ebweru so yakomyewo Yunus natera nga Sebira muvubuka ono yabadde ku Gotv n'omutendesi mvubuka mnatenga Bakari mnatanga Magunda bamulese Kagwa Pius kavuka kaita bui kalungi
Mwanje Hussein Kasumba Frank mvuko ya Dekalo Kalungi navona agenda mu Arua Hill kati akomye kumbalala mvuka mwita Wadiaka Richard Jesu nti Wadiaka teri atamanyi mana atanga Wadiaka Richard mvuka mulungi nya magola sibula gakuba mutebe natanga Ronald ne mubasa natanga Edward be bavubuka be basayiniza abapya so bujja katira ngo tunula avuka bavude ujidu Semugabe okolinga Solomon Apollo mnatanga Nsubuga Mugorofa Mwaswalibu agumina tenga James Waswa Sabani Magobe mnatenga Hakim Chiza Isaac Mumbere Hamza Medi Cheyune Kwizera Isaac Najibu Toshaba Netembo Ibrahim so tandikirawo kuba nti balese kwavubuka abapya ne basanga abakadde already mnatanga abaliwo so subira nti okujjawo abasambi bajja abasambi 13 baita abasambi 9 tuze ba impact ya amanyi nnyo Joseph Akandwanawo okujja nabamu bwa captain ngate muvubuka mpya mu team okirabo otya senior office nyesigamu Joseph Akandwanaho abena deserving kuba captain twena tukireba what he has done and what he is capable to do so twine doubt yona kuba abadde mwana kisokera dala wawaka mwana wawaka tubadde tumulaba mu ankole tournament mulabye changes zatadeko mulabye goals za scoring even when you can't think that he's going to score he's so fast ikintu kwenda gamba are swift munonga to the extent that when a pass is done definitely he's going to score that goal. So Joseph Akandwanaho kumuherizo bwa captain I think it is a credit to him and he will carry the team to the next step. Okay. So tuweta gamana tega tugendere dala tutegede mbalala unaku mnatira ngo lwencha bayina omupiira nesigwe gwo kusamba kuba de club ya Villa neja ke samba lunaku lwancha gwensubira ko omupiira mnatenga kujja kwa mnatenga muzibu nnyo kuside ya Villa nga bakyaziza team mnatenga ba Newcomer nabo abakitala kitala agenda kwanga samba Villa naye yaleso mutendeso omupya kitala naye no mutendeso omupya kitala yasayiniza abasambi bensubira mnatenga the best players mukulu mnatenga Brian Senyondo yasayiniza abasambi abalungi nabatwala ku kitala bagenda omupiira kugenda kwanga guli live kugenda kubeera wali Mutesa Stadium tu wankulukuku mbala asamba neke soroti ajaka gonde Bright Stars ajja kusamba ball lunaku lwa Saturday Arua Hill asambe Busoga United atenga Gaddafi ajja kubasamba Vipers banafe aba UPDF basambe Uganda Revenue Authority Wakiso ajja kusamba Maroons gwempiro ujja kugusambibwa tugende direct ku mpiro ujja katiranga kusambo olwalero joka mnatenga olwalero tuna mpiro ujja katiranga kusamba mpaka mnatengeza eza University League empaka zize mu timu netevanga ko mu kibinja eyabanafe je tuyita ya Bishop Stewart nenga njagala kuwa amawulira amabi mu fixtures nga bwe eri wano bwetugirina njagala kuwa amawulira amabi sports officer ndi must yavudde mu mpaka za university aguga amawulire mabi nnyo kwa ujakatira ngo otunulira must nti ya government kati naye twetaaga kusoko kukinonyereza ko njagala ononyereze nange ngenda kunonyereza tumanye dwachi bavudde mu mpaka zino ngorwedde bali tendekero ya government dina buli kimu abasambe bataliwo be babuze be batalina kisaawe batubalina mmere gye balisaba na ogenda obitonde bikusobera naye nga Uganda Matters soko tumpira gwa Uganda Matters ogo omukono yatiranga ali mu control mukulu okyo banafa babu Bugema University mpira gwagenda okugwanga Uganda Matters ngebala golo zali 3 ate nga Bugema University yali bala golo yaliemu so nakulwajjo twalayo mpira omulala nga Lawrence University Wasset Lawrence University yakubyo natenga Nkumba University goza badde 3-1 nga bwe twalabye eri rabo kyabadde ne wano 3-1 so lwalo Bishop Stewart wale ku kisawo kyabwe kya Bishop Stewart Kakoba basamba Sadat University mpira ujja kwa natenga kusambwa leero juga nti kigambo ekyo university eyo kigambo eyo natenga ni full erinnyere ligwayo International Business Science and Technology University university natiranga mpya gomulu ogusoso kwatiranga ejja mu mpaka zino neja katiranga esamba timu eruddemu okwatiranga ezanya timu jengambe eruddemu yeriwa ya Bishop Stewart netevanga ko mu kibinja ngemawulira amabi olunako natiranga olwa Friday onako lwencha Kabale University siteja kale esamba University of Kisubi mpira genda kubera Kabale kwa nnaku lwancha abaseo ne banyabo atenga side one Makerere University kunako lwa Sunday eja kesamba Kyambo University eyo ndoza mala tenga ebera dabbi ya manyi Makerere University ni Kyambo University
ogwo gubaako okulya n'okuwomba essuwaani njakatira nga gw'amaanyi nnyo mpira binatengemere gyamaani niba jakati gyogerako wiiki ejja nenyentaaga tusobole ensonga kati oba nga tusooke tubutunuulize wano bwejakatira ng'otunuulira kambawo group stages nga bwe ziri group stages nga bwe ziri bwejakatira nga zisamba ebibinja bwejakatira nga bitambula group A tulina Bugema University, Kabale University, Uganda Matters University ne University of Kisubi. Group bwejakatira nga B tulina Islamic University of Uganda, tulina Makerere University Business School, tulina Victoria University ne YMCA abebana mu group munatenga B. So group munatenga C tulina Kyambogo University, Makerere University, tulina Muni University ne Ndeje University. Group D tulina Bustema University, tulina Kampala International University, tulina Komi University ne Uganda Christian University. Group E tulina Guru University, tulina International University of the East Africa, tulina Nkumba University ne St Lawrence University. Group natenga esemba ye group F emu natenga Bishop Stuart, tulina natenga Sabat University ne Kampala University. Must ne bange yavudde mu kibinja ekyo bagambye bugambe bagamba tutugenda kuba so kati sports officer tutandikirawo. Omanyi nyina wentuuka olusu nnewuunya olusi njagala mbuuze kiki kiremeseza must kati wenga tunaba kunoonyereza nenga tuogere ng'abantu oyinza okuba na information must kiki kyajje mu mpaka za university oyinza okati olina information naye nga tusobola kwogera ng'abantu kiringa ogambira ogamba nti ntale yalemereddwa okusambaza okaggala oba Mbarara University oba Mbarara High School Mbarara kiki etayina university ninyesiga Mbarara University ishima kuba etinye ekintu kyona kyaine ekyetiine obutaza mu mpaka za University League but also tuine kureba aha schedule ya university ejo probably it is running a schedule which can't allow it to do what to be part of this league ubasakushanga that the league is colliding with exams possibly it can happen waliwo ebibataganyaganyiza mulumwe batawanyiza ebatasobodde kukola ki kuleka kuda mu league. So university I think would be giving the right answer as to why tekoze eki tesobodde kugenda but I believe in a reason it justifiable. So kitegeeza next week tujja kwata mazo kufuna information lwaki tebakubye. Yes, I believe baina reason. Yes. Coach wakochingako gugundi must waliyo nzijukira bakufunira waliwo va ku somero kyawo Citizen waliwo va ku Citizen ne bakugira ne bakutwala ku must ekikugamba nti program scheduled asobola beera mutuufu oba si mutuufu kubanga ezo zonna institutions mu ggwanga nnene bonna bakola ki exams oba kutuula kuba kati university zonna yonna bonna ya science nga senior ye yabadde nooza wakyakola nagamba oluusi tomanya naga tomanya ayinza okuba abaddewo kino wanne kino naye tujja kuddayo tunoonyereze tumanye tujja kufuna sports tutor atubuulire atubuulire ebiriyo naye kati gwe ng'omuntu yali atendeseeyo must ebyemza bali babikwata bati mbadde bakwata bulungi I think ne tutors abo bosanga tutor wa muzanyo abasindika bosanga tutor atagala muzanyo ngasirika busirisi yeyo ndoza bali musirika busirisi nganze kubanga university ngati bonna bali mukusamba kati teri university mu ggwanga sobola kusirika kubanga teri makerere ate nenga makerere nga yasamba kati gwe omuteekatesi nsuubira nti Mbarara University yakarecruitinga sports tutor emyaka ng'ebiraawo yakarecruitinga sports tutor tuze tumulaba tukora naye mu sports activities omumanyi bulungi si Prince no Prince is the supervisor for sports but nga tulina omuntu omutuufu waliyo omuntu olunaku olw'enkya olunaku olw'enkya katukyaze Prince yene kati Prince gwe manyi oli simumanyi gw'omumanyi ojja kumpa n'enamba etwogeremu naye Benson wali muntu w'emizanyo abaddemu emizanyo agimanyi ajagala so kyembadde nkugamba nti okusinziira master gyetaze mu competition zino pabwe balina challenge tasobodde kubakkiriza kola bamwita Benson kati Prince yakola ngani
Prince is the sports and recreation supervisor. He's supervising sports grounds. Kati oyolooza kati bw'abantu si omutuufu oyo. No, the tutor is yaba mutuufu. Yaba omutuufu. Yes. Kati ate naye n'atubuulira kati ate ye oba wota supervise ekintu ekitaliiwo. True. Tosobola kubeera supervisor ku kintu ekitaliiwo. No, mulimu ekintu ekikusinga amaanyi zino offices tuziholdinga naye mulimu ekintu ekikusinga amaanyi n'olaba nti kino kikoze eki kikusinza amaanyi because nsuubira nga ye naye ayinza kuba talina the last decision ayina bakama be abasalirako university ye asobola kuba nga aleeta suggestion n'agamba ligeze we need to participate naye there are other top bodies ezisobola kukola ki okukola decision naye I don't think nga sports tutor asobola kugamba nti nze sigenda kukola ki kuperforminga mu league because that is his duty bw'aba taperforminze kitegeeza waliwo ekimusinze ki amaanyi ntwala ku direct ku Bishop Stewart. Bishop Stewart asamba leero tavangako mu kibinja John abadde ne games teacher gundi sports tutor waabwe bamwita Arthur omusajja oyo angambye akamala emyaka giri 8 nga sports gundi tutor awo ekyokubira ngambye tebavangako mu kibinja mbulidde amazima tebavangako mu kibinja badde balina system etawa abaana basale ne batandise system yo mpolampola okuwako kapasenti mpolampola bafune abasambi abalungi basobola mu mupiira nibampe ekyokulabirako wavuuka nga Hilary Mukunda ne basomerayo nampe ekyokulabirako omuvubuka Linda Ambrose yasomera omuvubuka wamanya asambira mu Wakiso Giant Mukunda ne Hilary akubira mu Vipers bona basambira wakapiira awo yogera ku Bishop Stewart bongo obunafu bwa gundi ng'amanyi gaabo siri ya government institute siri ya government basobola okujja bakube ekino bakikwatirirako so omupiira ogwo gulabe otya nga bagenda kusamba machi yaabwe ate nga already tebavangako mu kibinja no naffe tubayambye tutya okuba supportinga n'okuba wabula okati university yaffe egenda maaso n'okangezanya akapiira muteekateesi bw'olaba ekintu kya university league oba all universities zitera nnyo okwagala ku dojinga office ya sports officers si wano wokka muli Mbarara ne mu Kampala across the country bagezaako okukola ebintu byabwe byokka kati babadde balina okutegeeza kati bajja ne finding most challenges because baba tebalina advice kasooke mbuuze sports officer omugaso gwe guliwa mu Mbarara City tuba obuvunaanyizibwa omugaso gwa sports officer ngenda kuwa guno gwenyini ogurelated nekino kye bakola naleeta sports officer nze mmanye obuzito obwo kuba nze nkulira nga mwempulira ekigambo sport nze sports mba nkuruspectinga mu by'emizannyo wonna kyekituufu kakati in this league a sports officer must supervise the sporting activities in his area related to this yes mu Mbarara City kintu kasantu kuba muzannyo oba athletics oba bikonde ne kasakuba muzannyo sports officer ino kubanga amanyi oyina kuba supervisinga naye bw'ogenda kulaba system bweri baagala kukola ebintu byabwe nga tebakoze eki nga tebebuuzizza okitegeera kati bajja ne bafunanga obuzibu they should use the office for guidance kati bwenzira ku mupiira gwa leero the office gem holding eyina maanyi ogujja neyimiriza ki omuzannyo ogwo because segumanyi baba ina kuntegeeza nti tugenda costinga team bweti olunaku bweruti I authorize okirako ki bwetukola ensobi oziraba genda maaso era ebintu ebingi babikola mu butamanya ekirala tulina kukkiriza nti office gend holding esaawa zino ebadde teriiwo mu city. It is a new office, 3 months old. Kuba kati obadde okulira mu district. So zino zonna mistakes ezirimu tugenda nga tukola ki tuzitereza mpora mpora. By the time omwaka gwe gunagwera abantu bona mu sports field mu Mbarara City bajja kwa bategedde nti this office exists and to have competitions we have to engage it. So tugenda kukwata mpora mpora n'abantu bano tubajja mu butamanya kukola ekintu kati bakitegedde to the time when they ne kati kambuuze bw'otuukawo bw'ojja n'otuukawo mpira ogwo n'ogulaba kuba musango kati gwe n'ogenda n'olaba n'oba tebakuyise kati nze n'owa munyamizano
kariya yange yonna eri sports from day one sisobola okutagira abamupiira lwakuba tumumpisa omuntu gobaawa omulimu bagwa omuntu omutuufu sisobola kola nja kwebaza bakaba bakuwa omulimu era ogenda kwewuunya sawa 10 ngenda kuba ndi omu ku bantu abaliko kisawa actually n'abantu n'abazanyi ba university nejja asbat n'aba meetings ekiro n'abasanze ko we babadde bawumuliddemu nimbagamba naye mumuli bazanyi mulabika kuba bazanyi batugamba tuli bazanyi nimbagamba kale tubaniriza naye nimbakakasa tubagenda kuwininga nobagamba tujja bakubira wano turi waka tugenda bakubira wano olwedde gwe n'abasambi wabalabyeko waliwo n'abadde mpita ayitirawo olwegulawo nga ni mu byange nimbasanga ningamba naye mumulabika kuba bazanyi mwe good so kiba kirungi ekyo kiba kirungi naleetaze kochi abeeko kyambuulira omupiira gwa liigi gwa university gutuuseewa liigi eno olaba nti tuuse kututumu sooka otuweeko sobola tuwaddemu tuwongerako kagundi aka Uganda Matters ne Bugema tubenga ekyokulabirako ali tubeeko kyetulaba nti olaba gukuze omupiira ogwo naawe ina ogutuuse exactly mpulira naku ekisonga training abaana mu secondary exactly bava mu secondary nga baana balungi nga bayogera mu university naye nga bwetuuka mu university batwakira nga bibulira eyo oyogedde akagambo wano batisingende kwerabira noyogedde katono nnyo kubyambalala site naye sagala kuteeka kweno naye kangene neya university ogambye myaka nga meka tebavanga mu kibinja kitegeeza management eri wansi oba tebakotega n'abasambi ngeri sports officer agambye kyetaga guidance katono ajabawa singa they reach him wali oba coach tafuna nsako ye oba abaana tebafuna allowance zaabwe tosobola kubeera awo just bakukuba bakutova mu kibinja emyaka morale ogijawa okulaba nagenda lumu okulaba training yaabwe nowewuunya nosirika ninkwata bodaboda yange ninkomawo yona training yaabwe naye ku bigambo bayogera bingi naye teri waaka teri tebanana okutuuka ku standard administration the department of sports tutor wa Bishop Stewart ajje nze kyensaba kiri kino nga tonna bagendeyo wala ano nga baali buga nti ali mu kutereeza myezi giri 3 ng'ayingidde mu office kati tugenda tereeza kyo nti tugenda tutandika kulaba abakoochinga amasomero ne universities bo bali qualified ekyo nakyo tugenda tukitunuulire bye basomesa abaana bye babawa notes ze babawa ntuufu kwatufuna obuzibu kati nze ndudde mu coaching emyaka 2 gwe nagenda okujja mu field eno era nakusanga yoliseni oli myaka emeka mu coaching 27 nze ndi myaka 2 so olaba nga 27 ondese wala okitegeera ondese nti banja bayise mu mikono gyo baana basambi omupiira naye kati bwe twajja mu secondary wano balagawa yensonga kyola primary yalesewo enkola gye nasiimye nti abaana bano baagala nabo bayingire mu tournaments zino bave mu academy bakube primary bayingire mu system eno bafune abatendesa abalungi bagenda okutuuka mu secondary basangayo abatendesa abalungi ne ku university abaana bakube ekintu kitambule tusobole okulaba tufune abasambi abalungi ndowooza walabyeko waawe wabaddewo nga tuwetuli kaceeka walabye abaana nakubira the president of Mugisha Justice for the first time this is the best so far credit you have done now secretary webale you are the one who have called me telling me that say this is the best singa twatandika about 10 years ago 15 years ago behind lero kurenze micho badajina basambi kubana abana olaba touch zabo yes abana so olabira ddala kyekyo tugende ku kintu kya primary senior sports officer nga tuvudde ku university nga tugenze katono wasobola okusitinga wano districts ali 3 n'obasuza ekyo kyali kirungi nja kwebaza n'ofuna okusula kubanga tuweebaka waliwo kwate eno nga kunoonya tolabika ugendo noonya district ene naasulawo ene naasulawa ng'ogezaako kola nti bonna basobola okufuna okusula fayina nja kwebaza amasomero ago gatuwa agasuza abantu baffe abagenyi baffe oyobalenyobalire ddala ekyo basobola okujja ne basuza ku bagenyi baffe abagenyi baffe ne bafunawo okusula ne bafunawo okulya emmere ne basaama omupiira ate bulungi tetwafuna mutu wali somero twafuna tebafunamu obuzibu tebanzibye oba nti eno batukubye tuba bekalakasizza ne tusamba bulungi ebintu ne bigwa bulungi so nja kwebaza
nja kwebaza ng'omuntu kiti wakola kyali kirungi nnyo okufaayo nnyo okantira bwe kimu kyona kitambula bulungi ate nekino nja kuneebaliza omukulu Gilbert ayina erinnya olyanemu okukwata eryokubiri Olshaba munate nga Gilbert naye ng'olaba muto yabadde sports officer nga gwe nayingira mu education so nageza kukwatira ng'ayamba kikyogera ku primary programming nga bwewagiraba kobe nti gwe toli mu management yaabwe naye nga olaba programming zinalabamu obuzibu ekisookera ddala batugamba reporting nti yali ya Saturday Sunday tutandika okuzanya omupiira naye twatanga lwakubiri okuzanya ekintu kya primary kore omuntu yeno warebere primary za Mbara City zihereze kwaho it is one of the activities that we are most organized je tuvudde kibadde bubi nnyo kati bw'ojja olaba nti waliwo step gye naye okusinzeera engeri gye twakiholdingamu this season we are improving ate tusuubira nti ne next season it is going to be better because ne results all ranking zafulumye gyo buli omu yona nga bwe yakola ki nga bwe yazanya ranking zafulumye gyo zonna ziteeredde kakati tugwali mulimu mwangu mu especially to me I are receiving all these 135 districts zone zajja wano mu Uganda 135 tikyali kyangu kumanya nti district ene egenda kusula wano district ene esula wali esumwe batedda wansi so busy so nubwo ba waronjagala naye wali tosobora kumfuna because naina kola bantu kiteredde bulungi tugenda tutereza ekintu kya primary tugenda tutereza secondary schools zize zagala kutwegatako kugamba sobore kutapinga aba bana bakyali mu primary badde mu secondary badde mu university then bafune clubs so that was a good initiative kugamba ono mwana w'emyaka 9 8 12 that's where talent is bobo omulekereddeyo talent ebekoze ki ebefudo batujja kugifuna ku 16 17 ng'omwana ageze mu secondary kati secondary schools zize zagala kulaba omwana ono ng'akyali mu under 12 bamufollowing 16 17 nga bwadda mu secondary naye nga tubeebaza amasomero gonna gasobola kutusuza amasomero agawera 15 nagala ogogere kuno ogogere ngenda kumenya menyamu soke tusogere ku host ya hostinga ngenda kumenya menyamu Mbara Junior ya hostinga kan ate ne damu ne tsuza then no tuba ne Ruharo Muslim Primary School ne tsuza ntuba ne Mbara Mixed ne tsuza St. Lucius ya tusuza actually ya suza districts 12 ntujja ku St. Helens Primary School nayo ne tsuza ntujja ku Ruharo Vocational Institute nayo ya tusuza then ntujja ku St. Mary's Katete nayo ne tsuza ntujja ku Chamgwan Primary School ne tsuza ntujja ku Uganda Matters nayo ya suza amasomero biri mu mukaga districts abiri mu mukaga yes Uganda Matters yes Uganda Matters one town amasomero meka districts abiri mu mukaga ezasurawo then baizo ne Ibanda district ne bali awo then ntujja ku Mbara Municipal ya tusuza wadde bali bayina program endala yale tambula mu holiday ne ba ku meeting na bagamba at least nafe tuina kukola ki kusuza kwa bana ne badi nabo bakore ki no bakore cyo nacho tukyebaliza esomero eryo then ntujja ku Boma actually nange kenyini timu yange ya campinga ku Boma because Charlie is for me then Mbara Central na ya tusuza tuine somero bali ta New Times au ngo yambuka ku Green Park ya tusuza then ne Ruharo Infant waliwo somero neriri wano ng'ovudde ku city ono bali tabalawo comprehensive what comprehensive ati ya tusuza anedda ng'ovudde wala kabali wali bagita Petro City ng'oyambuka wano waliwo esomero Mbara ini esomero eriri awo balita progressive andi kati goli yasulayo timu ya Ibanda nabasangayo bagita progressive or what sitegedde linya lyayo kine kansoke nsime kusomero Mbara Central yes nyala nsime somero eryo bale bajja otegeeza wano ng'oyambuka Uvarwebe Corner yes progressive yasuza Ibanda nesuza ne Butambala district Butambala university negundi gyali kati badde nyala ntuke babagabo gani baganti emifurasi gya mutu mugiteekayo yes tubawadde buli kimu wekyali bo bagamba bugani bangamba nti buli kimu gye kiri tumuteekayo mu furasi ya mujina muyingire mu mwebake
director yakiriza yes nagamba mpa amasomero districts 2 emifaraso gyange wegiri yes buli kimu wekiri bajja kukola wana tukenga anonya mu ibanda mu municipal ningisanga yeyo yes we are camping out ya camping ngabo gundi lisomye madenonya balita progressive so njabba simalo kye bakola kyali kirungi ekyo kubitusime amasomero gaffe mu under 16 twasobola okuwangula nga gundi etwala Rubirizi district Kazuni bajukwira mu semi-finals Ntungamo Sineira bajukwira mu semi-finals Bushenyi bamukubira mu kota Bushenyi district Ntungamo gundi Ntungamo municipality bamukubira mu quarter final Kitagwenda bamukubira mu quarter finals Tisoro bamukubira mu last of 16 Njogegano Mbalala district nene bamukubira banatenga mu kibinja so olabira ddala nti twasobola okuperforminga bulungi ku masomero gafa mu under 16 Rubirizi netwangula ekikopo kyokka kye tulina ku masomero ga Jano Rubirizi under 16 yes kituufu bwogenda kulaba tiimu ya Rubirizi okuwangula ekikopo ekyo tiyakiwangula lunaku olwo eyo tiimu ya developinga kuva mu under 12 nedda mu 14 nedda mu 16 kati kyongamba olingangamba nti gwe waleeta under 12 ng'olina kyozimba bwogenda kulaba performance ya Mbarara district when aliva that team performed well actually yali among the best yes singa twazanya round of 8 Mbarara district nsubira yali genda olaba nti omupiira yali performinga bulungi kati ogenda laba nga Mbarara city twafieldinga under 12 tuyina target yaffe je turi mu kuzimba and tumujja kuba surprised kulaba nga ekikopo mu mwaka gumu ebiri nga kijja Mbarara city kyakuba tosobola kugenda n'obukira under 16 nga togi preparinze andi bagenda mu okuzimba kati oba tutetabule byayagala agala nyo era omupiira ina sports ina kuzimba tokera ku machano wangula yes tokera ku machano wangula ina kubanga okiwadde time nomanya ntono mwana musambiza leero musambiza mwaka guno mwaka gulo ogujja asobola kumpa kino wano tujja kuwangula tosobola kukera ku machano nogamba ka mpikingi ndeto tosobola so webale nnyo balire ddala kadde katutwalaganya tugenze ku bisaawe gavumenti yafulumya etteeka simanyi oba nti baliteeka mu nkola waliwo okubaga etteeka n'okulyogerako n'okuteebwa mu nkola member parliament baleeta etteeka ne baga nti ebisaawe bino bidde mu mikono gya National Council of Sports yeetwale obuvunaanyizibwa okuwa baani abalina okuddukanya ebisaawe ebyo kale kya Mbarara city kyolina mu Mbarara city wagambye next season mukiteeka mu carpet bituufu tubiwulira bulizi mu ngambo kati kwino tuwa amawulire amatuufu tekisaawe ngenda kiteeka mu carpet webale ekisaawe ekyo sente zaakyo ziri mu process okay eziteeka mu carpet it is a government program sente ezo zigenda kuyitira mu National Council of Sports yes landlord w'ekisaawe ekyo who is the district Mbarara district already yafunye meetings nyingi ziwera nga 2-3 okay n'aba National Council of Sports kulaba nti program eyo kola ki itandika era nsuubira nti ne season eno gye tulimu eyinza obutagwa okay sente zo already sawa yona bagenda kusamba half season probably sente zo bwe ziba ready then National Council genda kutandika kukola ki okuzimba ekisaawe so program eyo teri wala nnyo so esawa yona kati bino ebisaawe ebirala kati gwe nga mu city olina ebisaawe bimeka bwogenda laba mu city kati esawa zino ekisaawe nnyo kyogamba nti kino kirako obuyinza kiri direct to me that is ekisaawe ky'Nyamityobola football Nyamityobola playground eyo then n'ebirala ebisaawa byonna byotunulira nga kiri muri Mbarara city kyonna ndinako obuyinza oba kyamasomero oba kyakyaki oba kyagombolola kyonna ekyo kyonna byonna biri wansi naye kati wali kyo tugamba nti nga bwogambye nti ownership ya Mbarara district kakitegeeza nti nga Mbarara city neetaaga kumanya ekisaawe kyemulinawo ownership kyekyanyamutyobola kyokka ebisigadde ebirala osobola bicontrolinga naye nga tobiinako buyinza nga si byammwe naye nga mulina obbirabirira nogamba nti nedda bino ekisaawe kya muzigiti neffe tuffe tulina okulabira ekisaawe ekyo so Nyamityobola kyekisaawe kya Mbarara city. Esaawa zino gyemugamba nti Mbarara city ina mandate
ku kisaawe ekyo ebirala byonna ebisaawe tusobola kubicontrollinga with the mandate government gyetuwa naye ate bisigala kiri kyasomero oba ndabula bisomero nti isomero nebalya kyaki nenga gavumenti erinamu omukono so webala nnyo naleetaze omukulu tablesi sibula ku bantu nadde njagala kulaga kukano naye ngaobudde buntayiza nadde nyina waka video kagondi kewamu eyo mu West Nile mwanyi West Nile ina kyeyakola nekyali kyenjawulo mpali male ina district 13 ngabula nti ankole ina district 10 ne West Nile ina district 10 zonna zaali wano embalala so kakati nadde njagala kulaga abawagizi abali neebuuza okyomugenda obudde nagenda nadde sibwina nadde njagala kulaga abawagizi abali eyo osala kanfa ogenda mu nekagenda maaso bw'ojja okutunuulira West Nile otunuuleze lango otunule saidi n'olaba abawagizi ababeera eri eno sinabalaba ekisookera ddala tubamanyi ng'abantu abatalina ssente bulungi eyo tebojja okutunulira eno mu mbalala mugyavu no mugagga be bantu balina ssente empitirivu naye bano mulina ebisawo ebirungi omupiira bwaguwagira musobodde munate kugufuula munate nambe munebuuza kiva ku ki tetufunye budde bukigendamu ekyo nadde njagala nsuusuka olabe enkuyanja y'omuntu abeera wali nga musamba emipiira gye West Nile eyo okiraba tova mu West Nile kati ekya West Nile olaba bino bya academy oba bya primary bali badde bagirina osanga nga nakatete abaana bato under 12 balina tiimu yaabwe nga no management mugamba jayo saati tekava mu mutima ne wano uniform yaffe ne beekuba kikopo kyabwe ne tubeko ne kuba kikopo teri ref teri kitebekuba gol handball bakirizana mu ngeri yaabwe kati kintu ekyo abaana abagagga ne bayingiramu kusanga kisaawe kyonna nga yenkyalo omukaaga kisaawe kyonna abaana bonna bokka ne bokka tebalinya kawo kye baagala bakuba kawo teri refu naye tournament kibakola batya eyo mutima balina omutima gwagala yes so naleetazo sibule ku bantu babudde bafubudde abawagizi bange leero tugende tuwagire tiimu yaffe yaki Bishop Stewart ndi mabega wammwe ate nkimanyi mugenda kuwangula omupiira guno tukooye bino bigamba tetuva mu kibinja ki kusiba nokupasinga mulimba nammwe sibula ku bantu senior sports office abantu mwena baturikize nitubeeta kutagira muje mutagire omutiimu yite yambara site niyo tiimu eri omu Premier League omu Western Region so kandi ntwesigamu niyo tiimu yitu nk'abantu bona aba ankole so muje mutagire muje mu bwingi saya tubase ku changing sports something better then aberi Eizooba omupiira gwa Bishop Stewart mwena muje tugurebe muje tuhagira abana bitu n'abana bitu tubazarira omu muje tubahagire tubase kugira ki kuruga omu kibinje eki kandi tubase kuteekaho embeera ningashi koreka ekitone ekyakwasa kwa kigo mu Western Uganda mu University yitu ekyo amina mukama katonda batukumire Musoke Pius gegange mbadde ne senior sports officer ne mukulu ate coach tabule ne timu yonna ya Sky TV mu sports wambye mu kyawo ky'ebyemizannyo mukama katonda batukumire mwelaba Sky TV iraka ly'abantu.